Nabbanja atandise okuwenja John Bosco Kibalama mu safe houses ez'enjawulo oluvannyuma lw'akazito Bannayuganda ke bamutaddeko nga bamugamba akagwa ke kabuke tusimbula olunaku olw'enkya tugenda mu woofiisi ye kutuwa John Bosco Kibalama wa gye yamuteeka. Ono atandise okuggyayo abakungu ab'enjawulo bagende banoonye mu safe houses oba basobola okufunayo mukwano gwaffe muganda waffe John Bosco Kibalama. Awo niŋŋamba nti tusimbudde tusimbudde abadde babiyita ebyokusaaga abadde babiyita ebya just ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo ate agenda kutomeza abasajja bano bukyanga beepampalika bukyanga balowooza nti bamaanyi bukyanga beefuula abakabi. Nabbanja ojja kutuwa baganda baffe oba oyagala oba toyagala baganda baffe awawambibwa baganda baffe abali mu safe houses ez'enjawulo mwojja bajjayo oba mwagala oba temwagala. Enno bino tebikomye kati ne Ssaabasumba waffe omulungi atabukiddeyo Kaguta Museveni nga mugamba nti bwe mwasuubiza eggwanga nti mulina abantu b'eggwanga banange mubajjeyo ng'obudde bukyali. Bigambo bibadde birungi okuva wa Ssaabasumba kitaffe Kitaffe Paul Semwogerere tweyanziza nnyo okugatta eddoboozi ly'okubya Bannayuganda. Banange bujingo yaali kuki ekyokuwamba abantu takiraba alaba kuvuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Ssebo Kabaliga tukugamba nti naawe gatta eddoboozi ly'okulya Bannayuganda tubanje Bannayuganda abali mu safe houses ez'enjawulo. Va kwogera bwogezi eby'okuvuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukusaba obeeko eddoboozi eddala ly'oteekawo ku lw'okulwanira Bannayuganda. Naye ng'Abannayuganda gye muli obulamu butambula butyeyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abasajja mu mulaba wabatuddemu abalimu nga ntunuka. Naye nga twebaza nnyo buli Munnayuganda yenna agatta eddoboozi lye okulaba nga tununulayo baganda baffe abo abawambibwa baganda baffe abo abali mikono gya Sebuhabulwa baganda baffe mikwano gyaffe bonna abo ababuzibwawo baganda baffe abatamanyikiddwa wa gye bali banange tubagumya ne tubagamba nti akaseera kagenda tuuka tununule eggwanga so temuggwa mu maanyi tusigale nga tulwana olutalo nga luwedde tuliyambala engule tuwali kigenda gaana Mukama nga tukulembeddemu bingi bigenda kubeera byanjawulo era tubasuubiza nti tugenda kutuuka ku buwanguzi. Twebaza nnyo buli alina eddoboozi ery'enjawulo ly'otaddewo okulaba nga tulwanirira ekitiibwa ky'abaganda baffe ate era ne tugenda mu maaso nga tutegeeza Bannayuganda nti olunaku olw'enkya ffenna tuwerekera genda wali kukima baganda baffe abo bonna abawambibwa anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuyimukiramu n'eggwanga lyonna tewali agenda gaanayo. Tubategeeza nti olunaku olw'enkya ate ebyenjawulo bigenda kuba bituukawo mu ggwanga lyaffe so gwe mukwano gwange gwe muganda wange gwe munnange tubategeeza mwenna twegattewo olw'enkya tugenda kuba tusimbudde tusimbudde. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukwebaza nnyo Mukama waffe webale kwagala Uganda webale kuteekamu Bannayuganda kubaza mu mood kulaba nga bayimuka ne beerwanako kubanga ffenna tukimanyi eggwanga lyaffe tetulisobola direkera Museveni tutyo tugenda kuyimukiramu tulwanirire eggwanga ng'otukulembeddemu kitaffe His Excellency. Obulumi ebugaano kendera oba bakola panado batugamba obulumi ebugaano kendera laba omusawo sirabangako kalango ka panado kagamba nti obulumi ebugaano kendera nnyo omululuuza kakati ye Museveni panado alemereddwa okukakkanya endwadde y'omutwe gye bayita His Excellency Bobi Wine golowooze nti golowooze gwe omululuuza osobola okugikakkanya olowooze nti gwe osobola okugiwonya. Njagala obategeezaako kino kye muli mu kukola mulowooza muzika His Excellency Bobi Wine mulowooza muzika struggle mulowooza muzika ffe abakyali ku mulamwa naye muli mu kweziika mwekka na mwekka. Nkiddamu muli mu kweziika mwekka na mwekka. Omwogezi omu yagenda n'akola statement n'agamba nti Museveni alinga ng'omukazi omubi ku ndongo naye ng'alina ssente ze. Bw'omuliira ssente z'oba oyagala okuzinira mu nzikiza naye yakutwala mu mataala bakulabe nti bannange nze pirisiira waabwe kabonge yanjagala.
kakati kabonge ne bwonekwe kotya mu nzikiza zironga ziwalidde ku ssente ya pirisiro omukazi omukadde agenda kusika kutwala mu kidaala mu mataala bamulabe nti wuwo bamulabe nti akweggala bamulabe nti awaddemu munyooma obubi naye yafunye omuvubuka omutembo kakyayina amaanyi embaggu ate alabika obulungi kati nammwe ssente za Museveni muzirira mu nzikiza ssente za Museveni muzirya kiro mugenda mwebikkiridde bishaliya n'abasajja abakazi mugenda mwambadde makanzu n'amajjubba nga mulowooza tebabamanyi naye ye Museveni yennyini yakuteeka mu tageti waliwo omuyimbi abadde alya ssente za Museveni nga tetumumanyi naye nga ffe tukimanyi nti azirya naye nga takola ye yaliira kusirika essente agirya kusirika naye Museveni yatuuse time n'amugamba kyekiseera nange onkolere ku mirimu we yagenze embala n'akola statement eyasudde kariya yonna gy'akoleredde emyaka egisoba mu 17 yamusaanyiza oyo ye Museveni akutuma akimanyi tosobola saanyawo Bobi Wine naye ng'akimanyi nti amaanyi ga Bobi Wine bw'anaagattako agagaaga amatono ugenda kujabagira Museveni tayinza kukkiriza kulumwa kansa alumwe n'entunuka alumwe n'ensalika kyova olaba asalawo waakiri kansigaze endwadde yange ennene eya kansa gye bayita Bobi Wine naye mu obutunuka mu obusalika waakiri mbajjeko oba mbejjeko oye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni kati buli alya ssente ya Museveni ekiro manya Museveni ajja kwerula akabonero akalaga nti teyayagala kugosuula Bobi Wine kuba naye akimanyi mu mutima nti tomusobola naye yayagala kusuula ggwe waakiri gwoveeko naye ate akimanyi nti gwe ne bw'ovaako tosobola kgenda n'abantu bawera 5 bavaako kuba akimanyidde ddala bulungi nti gwe toyina bakwagala wabula oyina baagala bikuvaamu nze yeekolera itongwa mujja ne mu nsudiya wano yeeko waffe jeno waffe biki waffe bannange tukwagala njagala kibategeeza nze sirina muntu n'omwanjagala era tewali n'omuntu n'omu ng'agamba nti muwagizi wange nze sirina muwagizi abantu baagala binvaamu era lwendikeera nendi ebigambo byange abantu be bamu abadde bagamba nti yeekolera tukwagala be bantu be bamu abagenda okunvuma golowooza enduulu gye nfunye yenkanye ya Ashibaga Kato nze sinnatuuka yadde mu kkoota ya Ashibaga Kato enduulu gye yafuna naye abaamukubiranga enduulu be baamuvuma ye yalowooza nti baagala ye naye ng'ekituufu kiri nti baali baagala kimuvaamu era bwe yava ku kigambo ekyamwagaza eyali agamba nti agende n'agamba abeewo eyali ayita Bobi Wine fado omununuzi n'atandika okumuzalawa wallahi amaanyi ge gaakomaawo kati ne bano balowooza mbu bamaanyi nnyo ne bwe banaagenda mu NRM bajja kgenda n'abantu abamu mikwano tewaliwo omuntu n'omu gwe mugenda kgenda naye kubanga abantu be mulowooza nti babaagala lwakino kye mubadde nga mwogera era lwe muliva ku kigambo kyammwe bagenda kubakyawa mugwe mwekka ekigo Museveni asse ekikko wagambe wewe oyo muwonye gwolowooza gwe yeeyita omwogezi osinga Ssebaggala amaanyi Ssebaggala yatuuka entebe ku kisaawe essaawa 4 n'atuuka ewuwe ntinda mu maka ge nga mumaze owungera tuli mu kusaala maagali byakyali twalina mu kusaala ishaa'i ng'abantu bali mu kumwaniriza naye talina waayita yatuuka entebe essaawa 4 naye gwolowooza we yagenda mu NRM yagenda nani ojja nakwesanga n'abaana be baba baafuna omutima gwa struggle nga gwali gumaze okubayingira nabo teyagenda nabo gwe ki ekikulowoozesa nti olina ekibinja ky'ogenda okugenda nakyo mu NRM ki ekikulowoozesa njagala kibategeezaako tewali gwe musobola suula His Excellency Bobi temusobola musuula era ne Museveni akimanyi temusobola musuula naye mulimu kwesuula mwekka na mwekka mu ntata sente za Museveni muzirya kiro wabula ate siffe tubanonoozaayo oba okunoonyereza oba mwaziridde Museveni yabateeka mu kasitenseni watuula abaalidde ssente Museveni bulwa kusindika nti vuma gundi akuke kasitenseni omutuula abaalidde ssente gwe ne weesiggiriza mu njuyo akusindika mu kasitenseni ako nti genda otuulekaawo era abantu bakulabe nti walidde ssente sente ya Yoweri Kaguta Museveni eringa nga lubuto nkiddamu sente ya Yoweri Kaguta Museveni eringa nga lubuto olubuto terukulanga ludda mabega
olubuto lukula ludda maaso era tukimanya nti mutabani wa muwala wa gundi yasoba era ne bamuyita mangu yogera nnyini twatuliwe embuzi naye nga bambi asooka dukwekako taata anakimanya atya emisomo gyange banne mama namugamba ntya senga namugamba ntya bannange ndeesa amawano osooka dukwekako naye dda olubuto lukula lujja mu maaso era luladde akya abazadde ne bakiraba nti omwana yasoba ne bamuyita tubuulire nnyini twatuliwe embuzi nti nnyini tugwe mubuuze ye taata amanyi kakati nammwe tuulya mmwe likuze nene tukyetaaga kubayita mutubuulire nnyini tu eyo bamuyita Yoweri Kaguta Museveni so buli alya ssente ya Yoweri Kaguta Museveni tolowooza nti Museveni akusasulira kuwunya kamwa nkiddamu buli alya ssente ya Museveni tolowooza nti Museveni yateekawo ku bajeti ya ssente y'okuwunya kamwa bwenjogera okuwunya kamwa okusirika oba okubunira Museveni kasita omulira ssente ye erina okukola emirimu egigikuliisizza nkiddamu buli lwolya ssente za Museveni olina okulipootinga on duty mwemulabire ku David Lutalo adde nga akalya mpola ngera wagira mwami Museveni ogutali musango mpola naye Museveni yatuuse n'agamba akasente nkutaddemu kangi nnyo mukazi gwe njagala mwana kali bwe yagambye Lutalo akasente nkutaddemu kangi nnyo njagala lizaati sibavumemu bakangemu wetekeko mu target weerabiseemu kubanga Museveni tayagala creatinga ba Bobi Wine balala ayagala fafagane ne Bobi Wine omu akitegedde nti bantu bangi abasobola okufuuka Bobi Wine kubanga Bobi Wine aleetedde abantu bangi okwekkiririzaamu nti kisoboka tayagala creatinga ba Bobi Wine balala kakati saagala obeere omuntu atalina kubeera Bobi Wine mulala saagala obeera omuntu Museveni gwatya naye ng'ayagala mukkakkanya nojja ku live n'ogamba bannankyukakyuka bavuma waliwo akavubuka kati video ze kateekayo bannankyukakyuka bavuma buli kalaba video evuma yeekolera evuma Umaru Kiseka evuma ani nga kateekayo tukoye struggle y'okuvuma naye nga bw'oyita ku peegi yaako tewaliyo nti oba Kibalama Nabbanja Kibalama aliwo tekoogera ku kitta bantu tekoogera ku kiwamba bantu tekoogera ku bbeeyi y'abintu tekannayogera ku byekaseese ebyabalambuzi abattiddwa tekayogera kukwatibwa kwa His Excellency Bobi Wine wabula kikali mu kwogerako olwaleero tukooye struggle y'abantu abavumi mukwano oba olagira ddala nti owagira Yoweri Kaguta Museveni kubanga omwana wa kitawo n'ennyoko ne bwasobya nga tonnamukuba sokolage gwe woobadde ogasiza famire kubanga omwana wa kitawo n'ennyoko ne bwaba asobeza ku lwakubawo kwa famire oba ku lwakutwala famire ku ntikko gwe sooka olage kikyokozeewo ebbanga lino lyonna ku lwa famire olinajja mututamiza struggle tewali mmenti kubeera mu struggle bw'oba osobola okukyawa struggle ku lwa Kiseka ku lwa Itongwa ku lwa Lumbuyi ku lwa Siimwe kitegeeza tewalina kubeera wano kuba sinze yakuleeta mu struggle ebizibu ebyakuleeta mu struggle biweddewo bwe biba tebinnaggwawo ogamba otya nti Itongwa nnemeseza struggle Masaba nnemeseza struggle Asiimwa nnemeseza struggle Lumbuya nnemeseza struggle Umaru Kiseka nnemeseza struggle zenna nindowooza ffenna omulamu ogwatuleeta mu struggle kujjawo Yoweri Kaguta Museveni oba okununula Uganda bwe eba tennanunuka nga ne Museveni tannavaawo ogamba otya nti waliwo abantu ssekinnoomu abakulemeseza struggle gamba nti wajja mu struggle olw'ebigendererwa byo olw'olubuto lwo olw'ebizibu byo era nga gwe wamala okutereeza olubuto lwo bwe wamala okutereeza ensawo yo bwe wamala okufunawo akasente n'otandika okunoonya bwe weesoosa ku bantu nti gundi annemeseza struggle gwe kyogamba nze sifuna nk'okusoomoozebwa mu struggle muno nga mulimu bannanga abanvuma His Excellency Bobi Wine tafuna nk'okusoomoozebwa mu struggle muno struggle twagiyingira kununula Uganda na kutwala mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni gwayagala okukoma wano oli wa ddembe okufuluma bbaasi ya ddembe okuyimirira oli naga mugoba abantu bannange kino kye mukola tekiri mu tugattako n'ebirala abantu tusike basike tubagazisebwaga nze sirina gwe nnina kwagazisa Uganda kuba sigenda kuginyumirwa bw'omu ng'emaze okununuka Uganda si bizinensi yange bwe mba ne bizinensi ndigyagazisa omuntu okugyegattako n'ekino ddembe lyabwe byenjogerako obutattibwa
okuwa omusolo kyokka nga gukola ebyo bye gulina okukola okugenda mu malwaliro ne basangayo eddagala sirina kubaagazisa era sirina kubafukaamirira era tebalina kunfutubbalako eno si bizinensi yange nyamba na bakicyale abo boyagala nsike basike nyamba na bo kubanza at least yekola itongwe nsono gabugambi wano ku live ntenjale nnuma abantu ne bampa sente ne neeriira baba talina madagala mu malwaliro bannaffe bannyinaffe bakadaama bafiira mu biyumba nyamba bo bino byenjogera sirina kubeesibako bannange erere no si business mutulina okwesibaasiba ku bantu bannange mutwegatteko n'ebirala bwe ndikola business ndiyogezanga akawoowo eri abatannagula naye ono atannatwegattako sisobola kwogeza kawoowo gyali kuba byendaba byalaba ate bwe mbyogerako mba siyamba nze nzekka bwe nalwaza omwana jjuza abantu tebansondera ssente ne mujjanjabira kwagakaani tebansondera ssente na mujjanjabira kwagakaani gwowuwo gwe bajjanjabira emulago buli lwengezaako kujjukiza nti bannange kino na kino oga abano bavuma batusendesende tubeegatteko ku ddiiru kingaani akwegayirira nze njogera ku bujjanjabi wa mwana wo nze nyiza okuba mukama abadde ampadde omukisa nga nfunyeemu ku mikwano neetunuzamu bwetunuza ssimu nti amaalu mulwadde sente ne zijjanga obukadde 3 ne mutwala kwagakaani ne bajjanjaba njogera ku mwana wo njogera ku byanjigiriza bya mwana wo njogera ku bya bujjanjabi bya mwana wo njogera ku mwana wo kufuna ekyokulya nga bw'obeereyo mu kiyumba n'okola akasenteko n'okaweereza gavumenti tetemako kinene nnyo kale neyoba ekitenyeko nnyo waakiri ogenda kusangayo emikebe gy'eddagala emulago naye muli awo bano ab'omuffe bajejembukana abeeyita ab'omuffe bannakigwanyizinga embwa ennundire mu kiraalo abantu mubaagazise bwagazisa babeegatteko sirina gwe ŋŋenda kukwana era sirina gwe ŋŋenda kwegayirira kubanga kino kyenkola ate kiyamba nnyo ggwe n'okusinga nze bwe kinnyamba His Excellency Bobi Wine asooka okujjanjabira abaana be ne baba Bulaaya naye kennyini basooka mujjanjabira Bulaaya gw'oyagala akwegayirire nze nkwegayirire nti maama tolidde kamere maama nnywa kacaayi bambi nnywa kuugi ebyo mugende mu bigamba abajega bannammwe sinze yeekolera itongwa omwana n'akola posita esooka bali bavuma yeefula wa muffe akavubuka kali awo eyokubiri bali bavuma eyokusatu bali bavuma naye nga ku biziba bigenda mu maaso mu ggwanga omuli abatujjwe kasese biki byonna tabyogerako ebyo wabula anoonyayo ye walowooleza mbu okozesa omanyi balowooza bategeera mukwano mwenna kagurupu kammwe temunnabaako mutegeevu ŋŋanzi njagalo kibategeeza bino ebyobufuzi byendimu mwe mumanyi bya Bobi Wine Museveni ne Besigye ebyobufuzi nabiviira ddala eri mabega nga tetunnafuna na bwetwaze bitegeera ati gwe ojje ombuulire strategy zennina okukozesa okutwala obuyinza kati gwayogera obulungi genda oyogere ne Museveni awa omwana entebe ye gwayogera obulungi genda oyogere ne Museveni ate abasibe baffe gwayogera obulungi genda oyogere ne Museveni akomyewo abaazaawa ekyo oba tokisobola okwogera ku obulungi genda okutwalira abeewammwe aye ne Museveni n'aba mujjegga obujjegga obw'ekika ekyawaggulu Museveni alinganga omutambuzi omusiru abeera mu paaka enkadde ne bamugamba takisi ekutuusa ekyengera nusu 10 n'agamba munsedde nja kutambulawo agenda okutuuka ekyengera ng'anyweddeo obutunda bwa nusu 2,000 nomubuuza babadde ofaaki ng'anyweddeo obutunda bwa 10,000 ng'ate akoye n'amagulu gamuluma yeetaaga kugula loobu ka mu China bamuyungeyungeko ku magulu nomubuuza babadde ofaaki Museveni sente z'okozesa okugula bannaggwano bano singa munnanga ate zewakozesa okuteeka eddagala mu ddwaliro singa tetwagala ntebeyo sente z'okozesa okugulirira abantu bakwegatteko bababunire singa z'okozesa okukolamu enguudo singa tetwagala ntebeyo gwe sooka weebuuze akawumbi wa Ronald Mayinja kaali kagula emikebe gya panada emeka obuwumbi obubiri bwe wawaddirisa Kenzo bwali bukola kilomita mmeka ez'enguudo z'owadde bamayanja ba Baby Cool zaali zikola kilomita mmeka ez'enguudo
Zowadde abayimbi bw'abayimbi bagende wasali musale n'abawa miliyoni 5 nga transport, just transport. Nga tannatuuka ku nsonga y'abatwazizza wadde eba yakuleebeta. Just transport mube muna akasente n'abawa miliyoni 5. Memulowooza ezo ssente zikola ku bizibu by'eggwanga bimeka. Nagamba bannayuganda tuli obukadde 5 plus. Ate entebe y'obwa president erimu emu. Entebe y'obwa president teriimu weyongereko eri nange ntuleku. Kitegeeza bannayuganda at first twali tetwagala ntebe yo. We were not after your presidency. We only need service delivery by that time, but as per now, tekikyasoboka. Wasobya dda. Museveni wasobya dda. So nga luli walina omukisa ogutereza naye essaawa eno kakyama mamera bw'okagolola kamenyeka bumenyisi. So njagadde okutegeezaako ku buvubuka buno buwalabwala bwe ndaba bujejembukana n'obuvubuka. Naffe tuli mu struggle, naye struggle y'okuvuma n'ey'okkuba tujja gituukako when it will be necessary. Kubanga gojja gamba nti yeekolera itongo avuma bakiseka bavuma balumbuye bavuma ne mukwano. Museveni bwe yafuna obutakkanya ne Dr. Apollo Milton Obote, he went direct into the bush. Yategumbula bannayuganda. Webale nnyo muganda waffe yeekolera itungwa ne obugambo obulungi obwo bw'otuwadde. Tukusaba ne tukusuubiza nti Uganda egenda kununulwa, buli munnayuganda agenda gatta eddoboozi lye ku ly'abannayuganda, era tubasuubiza nti bannayuganda nga tukolaganidde wamu nga tuli kimu, Uganda yaffe egenda kubaako ekyenjawulo kyetuukako. Era tusuubiza gwe munnayuganda wenna okubeera ekyenjawulo, okubeera ekitangaala, okubeera ekyo kyennyininyini ky'olina okuba, kubanga eno Uganda y'abannayuganda era bannayuganda ffe abalina sse esembayo ku ggwanga lyaffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellence the Elected President of Uganda, banange atusuubiza okubeera abakakamu n'okulaba nga tutambulira wamu ate n'eggwanga lyaffe okuba nga lituuka mu kaseera ak'okununulwa. Tweyanzizza nnyo buli omu ateekako ettaffaali ye ku lwa Uganda yaffe eno n'okweggyako abampembe bano abalowooza nti Uganda yaabwe, abalowooza nti nno bwe tutali Uganda tejja kusobola kutambula. Tubasuubiza nti Uganda y'abannayuganda era bannayuganda ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe. Mu kaseera nga tetulina gwe tunuulidde, mu kaseera nga tuli mu kulwana okulaba nga twenunula, ate tubategeeza nti n'eggwanga lyaffe okutwalizaamu ligenda kuba lyenunula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellence, nga tukulembeddemu olutabaalo luno. Twali kigenda kugaana, twali kigenda kusigalira, twali kigenda kubeera mabega. Tugenda kununula eggwanga lyaffe ate n'omutima gumu. Buli munnayuganda agenda kuyimukira wajjali, tutambule tulabe nga tununula eggwanga. Olunaku olw'enkya tulumba ofiisi ya Nabbanja atuwe abantu baffe be yawamba, be yabuzaawo, abo be yazibiikirira, be yakweka n'abateeka mu bifo tutannaba kutegeera eyo gye bali. bannayuganda abangi abali eyo nga bali eyo batulugunyizibwa, bali eyo amaanyi gabaweddemu, bali eyo mu mbeera ey'okukaaba, ey'okulaajana, naye ng'ate munnayuganda asobola okuyimuka n'agamba no, nedda, enough is enough, n'alwanirira eggwanga lye. So baganda baffe bannayuganda yonna gye muli ne gye musinziira, mumanye nti kye tuliko nga Uganda kulwanirira ggwanga, ebirala tetwagala kumanya.